musuubiramu bwe buzibu. Nina abaana wano ku Islamic College abasomayo abamaliriza ku Ibn Khamis. Ni bali mu first class degree. Ni wano e Uganda. Kati ekikulu ky'amasomero kasooka okuba obusasi abasomesa baba bajja kusomesa. Naye abaana bwe bamanya nti bali mu siniya 3 abasiniya 4 bababidde ebigezo okusoma nga bakuvaako. Nze nina system eyitibwa eya mobile library. Nze nagoberera library ku ssomero. Terina mugaso bagenda buti mu library abaana bakayanira katabo. Ono aba akyakasoma, ono naye akaagala okukasoma. Kakati nze nekola system eyange era eviira ddala wano mu primary ng'ekyemu abagambye nti abaana balina ebitabo. Buli mwana nze mukolera mobile library ye n'abeera naye mu keesi ye ne mu nsawo ye. Kati olwaleero abaana bagenda kukola siniya 4 naye buli mwana alina library eya biology, eya chemistry, eya physics, ayinza okuba n'ebitabo nga 3 oba 4. Olw'ensonga nti nina pulintale. Kati amasomero amalala gayinza okulowooza ogakubirawa. Naye nga gwa mwana omuteekako ssente. Kati omwana ali mu bisaalisasa nawe oyinza omuteekako ebitabo bya mitwalo nga 3 n'omukubira. Owa siniya 4 n'okola budgeting oyo owa siniya 4 nja muteekako ebitabo nga 22 oba 25. Naye nga musajja tozisasula tulimuwa buwi. Naye nga tetugenderera kukola ki kusitula mutindo gw'abaana kusoma. Allah tatubuuzeyo nga tuyingidde kampuni nti abaana babagula basomesa basoma. Kati bwe buzibu bwe tulina. Nze era olwaleero nze oyinza obutandaba wano olufuka. Nze nyinza okumalawo ebisi 2 ku Ibn Khamis oba 3 nga siriiyo. Naye ekiŋŋaana okugendayo nga bwebala obudde bwennyololera mu kkubo okutambula okugenda n'okudda nga otuddemu n'emutegekeramu abaana ebyokusoma n'ebiteeka ku boodabooda n'ebitwala nga ndaba kisinga. Kati amasomero gaffe insha Allah twewaddeyo okuba nti tusomesa abaana bammwe. Ate naye oba mulina embeera yonna gye muba mulabyewo ebeerawo lwa bulungi wa ssomero. Toddaawo okubeerawo olwaleero bwenfa